kona we kuma bogendo tudde botuka ku office no tula yo tutambule Embereno tumaze mu banga ddino kakuweze nembera eganya okutereera oganya okuddawo mu bwatadde wali badde bobeera obadde oyagala nkiteeso tya tufunyeyo omuntu ogenda okubeerako naye gamba kisa byonna byakugamba kkiriza Ngenda kukkiriza baba waliwo ssente ayina tabbo mu ssente ate waddembe ate ssente azitanga bwe kyetaagisa kakati madamu ensonga zitwayogeddeko ezitulese wano omwami yange kakati nnyabo ono mutabani wange mbeera naye munju muno atuyamba ku mirimu nfune wabweru oba ngende ku mutabani obadde ogende bwe nfunamu omutabani kubanga ebintu tubisigaliza ddala muki mwe mu ngalo zammwe kuba olaba esooka omusajja si mukadde agenderedde kati olwo ekasitaafa ebintu mubisigalamu babiri olwo ebisigala n'omutabani Alex nkwagala nina byenjagala twogere muko tata wagenze tugenda kawalinya ki erinnya kabadde kansambye naawe jangu nkulire kujangu muzito wano kale naye kikuyisiza njagala mwana ki nitayini sola linatandika kubeera waka wange bw'oba obeerewo mwana nze simuyina kati ye omwana mukuwa mutwale taata mungena mugamba wataatuba wange kiki kyoyagala kiki kyowulya kyonjagaza muli eri kubanga nze sigenda kukuwa mwana Alexo era mwanali baba abo bana bakola wano omwali nabameka omala ali eri mufaamu eyo gye ŋŋenda sayizi yange ogenda kunnyonoonera bufumbo bwange mbuno olwokubanga obanja omwana obanja omwana omwagaza ati taata senga maama manja musaayi D secret.